Programs Director wa Salt Media era ndi Chairman wa Theatrical Association Uganda ate nembera nga ndi musajja mulokole ate musumba ku Gospelite Independent Baptist Church. Lwaki mbagamba ebigambo bino weza ogamba nti kwewaana naye si kwewaana kubalaga nti ndi munenenene kwewaanirako nti ndi munenenenemu naye lwaki ngambye nti nja kujja wano kubanga Evelyn Lagu Nakabira abadde very special person, muntu wa njawulo ate enjawulo ddala. Ntwala kakisa kano okwogera n'abantu abali mu tent na dazini ez'awaggulu ba artist banne nga tugamba tetulina wakadde we tukasanga nga tutudde wamu nga twogera ng'abantu abakola omulimu ogumu kubanga naddala abayimbi yabadde agwa buli basinkana kiba kikonde babeera bekubagana nze ndi wagundi nze ndi wagundi nze ndi wagundi mbagamba era muli kijjukira ntwali mu Kuziika omusajja mukulu kinvinvi n'atugamba nti twetaaga ffenna okubeera awamu kubanga bajjajja bagamba nti agali awamu ge galuma ennyama ne bw'ogifuna nga tolina mannyo tosobola kugirya ne bw'oba oyagala ne bw'oba toyagala. Njagala kino mukitunulire nga mukirowoozaako nnyo era nga mukifaako nnyo okubanga mutambula mulafuubana okubeera mwenna awamu, abayimba ennyimba, abatootume ebitootume ba Lucius Matovu Joy, abazanya emizannyo ba Ruben Kibuuka, abasiga ebifaananyi ba Nuwa Nyanzi, nga mwenna muli wansi nga ba artist nga mulina ekibiina kye mulimu nga mugamba kino we all subscribe to this. Olwo munaayogeranga eggwanga birina abawuliranga bwe munaateesanga ekiteeso kyammwe kinasibwangamu amaanyi ne wabeerawo abakirowoozaako. Mbadde nga bakasana wano olw'okukyalo nangamba tofaayo enkuba ejja wano teyinza butatukuba nga tuziise wano yiyo njiraba etandise okukangakanga egenda kujja. Mbagamba nti abantu bano abanene nga Lagu Evelyn boogera nga mulamu ne bw'abanga afudde. Bw'abanga bwe yali ng'akyali mulamu teyayogera naawe kati wulira eddoboozi lye liyita mu nze nga nkugamba nti omuntu asobola okufa obudde bwonna kabere muto kabe mukulu. Waliwo mbaka yakomyewo eggulo ng'agamba nze naatera okufa naye omusajja oyo bw'ajjanga bwenfa nga tajjanga ku ntaana yange nkisaza mu linnya lya Yesu. Teri alina layisensi nti nja kusookayo oba oli okusookayo omulala. Gwenza okulowooza nti oli mulwadde nnyo n'omalawo emyaka mingi nnyo eyo kamuleke mbalengera kubawo ekyokulabira kubwali kubatugamba temumulonda agenda kufa na buli kati gw'amaanyi nejjo babadde bawamba ekibiina oba bakiwambye saategende ne batugamba nedda oyo tayinza tumalako na mwaka nga batwogera bino mu 2021 tuli mu 2023 mulamu buzibu era kyagenda mu maaso n'ekibiina ndoza yakiwambye. Tugenda maaso nga bagamba nti omuntu ayinza okufa obudde bwonna. Naye nze nduddewo munsi wano waliwo abantu abafa ku byalo n'owulira nga buli muntu akankanye buli muntu atidde n'ogamba kino nga kitalo ekitalo ne kigenda. Bayibuli etugamba mu 2 Timothy chapter 2 verse 20 ebbaluwa ya Timoseewo ey'okubiri ensula ey'okubiri olunyiriro lwa 20 nti mu nnyumba ennene temubaamu bintu bya zaabu na silver gold and silver only naye mubeeramu n'eby'ebbumba n'eby'emiti n'ebirala eby'ekitiibwa n'ebirala ebitali bya kitiibwa. Lagu abadde ava mu nnyumba nnene y'abaartist. Lagu abadde nnyumba nnene wane waffe. Gwe oli kiki? Tubeera mulamu bw'ensi eno ng'abantu batambula bulala nga n'ebintu abantu babiraba bulala. Muyinza okuba mutudde mu lukiiko nga olw'okufiirwanga wano abantu ne mutandika okutuuka ne wabaawo ajja ne bagamba oyo kasse mujeewo ebyammwe alimu engalo amasimu muganyweze. Newabeerawo omulala atuuka ne bagamba oyo kaze mujeewo abaana amaaso entungo. Newabeerawo omulala ajja nagamba wenda tetulina chairman waffe atuuse. Newabeerawo omulala ajja agamba bajeti mwali mukuze miliyoni 10 mugifule ya miliyoni 3 oyo avaako sente. Mu nnyumba ennene mbeeramu ebyebbeeyi n'ebiteri bya bbeeyi. Gwe oli kiki? Tugenda okufaano kyekibuzo njagala osigale ng'ogeyogera ekyo. Oli mu nnyumba nnene eyitibwa Republic of Uganda, oli mu nnyumba nnene eyitibwa Buganda, oli mu nnyumba nnene eyitibwa ba artist, mubeeramu ebyebbeeyi n'ebitali bya bbeeyi. Gwe oli kiki? Fa ku linnya lyo,
fa kuwotambula okuletinga value mu nsonga zonna zokola otambule ng'oli wanjawulo okusinga abalala. Mbadde manyimiza ebitalo bigwa omuntu n'afa neyeraliikirira abantu bonna ne bagamba nti gatufudde waliwo ffe abaluddewo. Waliwo omusajja gwe baabika abantu ne beekweka wansi w'ekitanda bamuyitanga David Oitojo bagamba nti afiirire mu ttalo helikopita egudde abantu bamanya nti ekibuga bagenda kyokya ne beekweka wansi w'ebitanda byabwe kitalo. N'olunaku leero kye ne bagamba nti Apollo Milton afudde yafiira bweru w'amayitera w'amayanja yafiira Zambia. Abo ne bagamba tugenda kukola tutya. Abeeruno ne bagamba ogenda eggulu muyita wano temuyisa omulambo gwa Apollo Milton eruweero yatubonyaabonya nnyo. Era bambye obo tebamuyisa Jinja ne batwala embaale ne beetooloola simanyi luddawa paka lwe bagwa eggulu omulambo gye gwayita nga bagambye nedda ekyondo kyali kitalo nga abantu bawulira amuliro ago. Ne bale omulala bamuyitaga Idi Amin Dada era kitalo abantu ne batya. Ne baleyo n'abantu betulaba ku mawulire ng'omuntu afudde naye nga tabavuddeko okufa kwe ba mu nnyumba nakyo kibeera kitalo. Naye nzire wano mbategeeza olunaku olwaleero era kino mukisigaze nti ekitalo ekyali kisinze okubeera mu bulamu bw'ensi eno kwe kubanga omulokozi bukyazaalibwa gye tuli emyaka 23 naye abamu tebamumanyanga. Mukama abampeera omukisa. Thank you.